Yes, Red Zone TV kwoli nga bulijjo webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu guno ogwa Red Zone TV nga bulijjo asaba mbulire Patrick Nzendiwo nkuleetedde ebikwata ku mukyalo n'amanyiddwa nga Agnes Nanduto. Mumujjukira omukyalo oyo minisita omubeezi ow'ensonga ez'Ekkaramojja, mukyalo bamuzaala mu Buduuda district, yaliko omukozi ku TV emanyiddwa nga NTV eya Uganda wano wennyini yakolanga zungu alina program gye yakolanga Agnes Nanduto omumanyi bulungi nnyo. Kakati ensonga z'amabaati zinono tezinnaggwa mu nnyumba ya Agnes Nanduto, si birungi yadde dakiika n'emu gwampuliriza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV. Ngenda kukusomera ekiwandiiko wano ogenda kutya. Omukyalo ono kigambibwa nti alina faamu mu bitundu ebyewaabwe. Faamu eyo eriko faamu manager, amanaginga faamu eyo ngera bw'omanyi baminisita, ono minisita oli faamu manager amanaginga faamu ye. Kakati amabaati agoogerwako mumanyi kye bayita iron sheet scandal, amabaati agabbibwa ababaka abaali aba paalamenti, abamu nga bakungu, abalala baminisita, abalala nga babitiibwa, wabula beegabira amabaati agaali gagenda okuyamba abantu b'Ekkaramojja. Kyokka ng'ono Agnes Nanduto ate nga ye minisita avunaanyizibwa era ku nsonga z'Ekkaramojja, ye ne munne amanyiddwa nga Maria Goretti Kitutu, ate ngono yali minisita omujjuvu oba cabinet minisita ow'ensonga ze zimu ez'Ekkaramojja. Kati ono nga bw'amyuka, jjukira minisita omubeezi yabanga omumyuka w'oli. Embanga lyatambula twakuwa amawulire obanga obadde otugoberera ebintu bino nga tubyogerako. Agnes Nanduto n'atwalibwa mu kkooti ya obuli bw'enguzi emanyiddwa nga Anti-Corruption Court n'embifo ebirala, ate era nga teyali yekka, n'abamu ku bakungu abalala nga kwe kuli Maria Goretti Kitutu eyatwalibwa naye mu kkooti eya Anti-Corruption Court okubanga bawera ennemba n'emisango egy'okubba n'okweddiza amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenda okubeera nga biyamba abantu abanaku abasangibwa mu bitundu ebya Kkaramojja. Kati we twogerera ebintu bino nno birabika byazzeemu ne bizza omuzigo gwa mpuliriza. Omukyalo ono amanyiddwa nga Agnes Nanduto ku faamu ye gye yali yakozeseza amabaati gano, omuntu agiddukanya goyinza okuyita faamu manager owa faamu ya Agnes Nanduto, kooti eragidde akwatibwe. Nsonga ki? Ogenda kubitegeera lwaki bagenda mumukwata, era ye Agnes Nanduto ki ekigenda mu maaso. Mukutu gwa Red Zone TV sebambulire Patrick Nzendiwo, njagala kubanga mbikuwa obeere ng'obimanya. Gw'atamanya iron sheet scandal ebyamabaati byaggwerawa, atamanya Agnes Nanduto yamalirawa, atamanya oba atannaba kumanya faamu manager wa Agnes Nanduto bagenda kumukwata naye bagenda kukwata waaki. Kanzije mbere nga ndukuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul, omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua. Okuva nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Red Zone TV kwoli tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Nkugambye mu biseera Agnes Nanduto, Maria Goretti Kitutu, Balobina Nabbanja, Anita Amongo n'abamu ku bakungu abalala abeegabira amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenda e Kkaramojja byaleeta obuzibu. Nga sinaba kubanga nkutwala mu kiwandiiko kye ngenda okukusomera, njakuzaako kemabega. Omwaka guno banga siddene nnyo, omukyalo oyo gw'olaba amanyiddwa nga Agnes Nanduto, eggwanga erya United Kingdom, eggwanga erya United States of America n'eggwanga erya United Arab Emirates baamuteekako envumbo nga si ye yekka, ye wamu n'abo bonna nga b'obalaba bwe bali babateekako envumbo kye tuyita sanctions, ne bateekako ne kye tuyita travel ban, tebaddamu kutambula kugenda mu ggwanga eryo, ne babateekako ne kye tuyita asset freeze, okufreezinga ebyobugagga byabwe ebisangibwa mu mawanga ago nga tebakkirizibwa kubeera nga ate babiddamu okubyakisa esinga, ng'ensonga eva ku mabaati gali ge beegabira agali gagenda okuyamba abantu abanaku mu bitundu ebya Kkaramojja, ate nga si mabaati gokka wabula kwaliko n'obuyambi obulala. Kooti eya Anti-Corruption Court yawozesa abantu bano abakungu, abamu ne bababikkirira, abamu ne babawozesa. Amabaati ago agoogerwako
nti abakungu bano bageegabira, abamu bagatwala bagakozesa ku biyumba by'embuzi zaabwe nga wawulira Aruna Kasolo n'abantu abalala. Yali Amos Lugoloobi, sorry. Kakati kigambibwa nti Agnes Nandutu bwe yatwala amabaati gano yagakozesa era n'agakozesa mu faamu ye. Ebbanga lyonna babadde banoonya amabaati, emisango gibadde gigenda mu maaso mu kkooti, ebyogerebwa nga byogerebwa, kati kizuuse nti faamu manager bagenda kubanga bamukwata okusinziira ku kiwandiiko kkooti kye yayisizza okubeera nga faamu manager wa Agnes Nandutu akwatibwa okusinziira ku kiwandiiko ekiri official ekifulumidde ku mukutu ogwa Daily Monitor. Omukutu guno kye bayita official website yaabwe. Wuliriza bwe bagambye. In a significant twist in the corruption case against former state minister for Karamoja affairs Agnes Nandutu, the anti-corruption court has issued a warrant of arrest for her farm manager John Watenga. Nti mu musango ogw'enkizo ennyo oguli mu kugenda mu maaso mu kkooti eno eya anti-corruption court, kkooti ewozesa abali b'enguzi oba kye tuyita anti-corruption court yasazeewo oba yayisizza ekibaluwa kye bakuntumye oba ekiragiro kye tuyinza okuyita warrant of arrest kiteekebwe ku musajja amanyiddwa nga John Watenga, ono nno nga ye farm manager wa eyaliko minisita omuweezi ow'ensonga za Karamoja amanyiddwa nga Agnes Nandutu. Wuliriza. The presiding judge has been prompted to issue an arrest warrant against Watenga upon the prosecution's request to compel him to testify against his boss. Nti omusajja ono amanyiddwa nga John Watenga nga ye farm manager owa Agnes Nandutu, kkooti eragidde era mu kulagira kuno bakaanyizza kimu abalamuzi bano nti omusajja ono y'omu ku bantu abajja okujja batuwa obujulizi bannyonnyole kkooti ddala amabaati gano ebigambibwa biri bitya, baagabba, baagateeka wa, ani yagabba, baagatwala batya, baagakozesa ki n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Kkooti esazeewo John Watenga, farm manager wa Agnes Nandutu, akwasaganya farm eya former minister eyaliko minisita omubeezi ow'ensonga ze Karamoja affairs state minister. Wuliriza. Prosecution states that Mr. Watenga was present at the crime scene Kora Cell, Burwanyi Parish in Mukono district on March 24th, 2023 during a search where police recovered 1,617 iron sheets from the former minister's farmhouse. Uliriza n'okuswala ono minisita mulamba ensonga bweziti wezigambibwa. Ekiwandiiko kigamba nti okusinziira ku balamuzi bano aba kkooti eno n'ebyowulidde byenkusomedde waggulu awo, ono farm manager owa Agnes Nandutu amanaginga farm eyo nti bwe bagenda okukola search, jukira eba crime scene, nti bagenza okwaza tulabe ddala amabaati gano gye gali oba tegaliiyo, tulabe ddala amabaati gano we gabaayo, baagabba bubbi ga gavumenti oba nedda. Bawannyondo bagenda okukola search ku farm kye tuyinza okuyita farmhouse oba ennyumba esangibwa ku faamu ya Agnes Nandutu, ne kizuulibwa nti baasangayo eyo nerisi esangibwawa, esangibwa nno wano mu Buganda bayitayo Kora Cell parish bagita Burwanyi mu district eya Mukono. Ennaku z'omwezi zali 24 mwezi ogwokusatu 2023 poliisi bwe yagenda ng'ekulembeddwamu bawannyondo abaali balagiddwa nti mugende mukole search mu maka ga Agnes Nandutu tulabe oba ddala amabaati ge yabba gye gali. Bwe baatuukayo baasangawo omusajja n'amanyiddwa nga John Watenga, era baakola search yonna nga John Watenga waali nga farm manager, nga bano baaza okusanga amabaati agaali gabbiddwa, era kigambibwa nti mukwaza baasanga yakukulira amabaati 1,617 Agnes Nandutu nga yagakukulira mu nnyumba ye esangibwa ku faamu eyo mu district y'e Mukono emanyiddwa nga farmhouse. Amabaati 1,617 nga galiko lebo za gavumenti nga amabaati gaali gagenda Karamoja. Agnes Nandutu n'ageegabira, era mu kugwegabira n'agakweka mu nnyumba ye esangibwa ku faamu e Mukono, era ono amanyiddwa nga John Watenga yaliwo era nga y'omu ku bajulizi kkooti be yeetaaga. Oluvannyuma lw'okuba nti teyasobola kwetwala, kkooti yayisizza kye bayita warrant of arrest, abeere nga akwatibwa bamuleete kubanga yamanaginga faamu ate era yaliwo ng'amabaati gano gazuulwa. The court also issued criminal summons against Mrs. Agnes Nandutu
the Bududa district woman MP, after she failed to turn up in court for the hearing of her case. Uliriza nembaga Agnes Nandutu jukira nkugambye abadde mu kooti era abadde avunaanibwa ebbanga lyonna, wabula kigambibwa nti kooti jukira bakuwa bail olina okubeera ng'oddayo obeere ng'owooza ova bweru. Kati nakyala minisita eyali minisita omubaka akiikira abantu b'e Buduuda ng'omubaka omukyala ye oti ekiragiro kyayo yakinyoomoola, abadde taddayo kubeera nga kubeera nga emisango gye giwuliriruzibwa mu kooti. Agnes Nandutu Gwendiko kyokka yali yaweebwa buweebwa bail, abadde alina okubanga addayo mu kooti abeere ng'awooza ava bweru. Kati wulira kye bakoze. Kooti eyisizza kye bayita criminal summons ku mukyalo Agnes Nandutu nti addemu ayitibwe buto, kiba kyetaagisa kukwatibwa addemu akwatibwe olw'ensonga nti kino kye yakoze oba ekikoba kyakola kiba kinyoomoola era kuba kunyoomoola kiragiro kya kooti ekyokuba nti yabadde alina kuwoza ng'ava bwere, yabadde alina okweripootinganga ku kooti eno ewozesa abali b'enguzi emanyiddwa nga anti-corruption court, ekintu kyabadde takola. Agnes Nandutu otwogerera ng'ebibye si birungi yadde eddakiika n'emu era gimuwonyedde. Wuliriza, Mrs. Nandutu is facing charges to dealing in suspect property. Avunaanibwa emisango egy'okwenyigira mu kubba. Nze nja kuyita kubba obuyambi bwali bugenda okuyamba abanaku mu bitundu eby'ekkalamojja. Wuliriza, prosecution contends that Mrs. Nandutu between June and July 2022 at the office of the Prime Minister at the office of the Prime Minister's store in Namambe and in Kolasero, Bulwanyi Parish, Mukono District, privately dealt in government property, including 2,000 pre-painted iron sheets of gauge 28 marked office of the Prime Minister. Ejimu ku misango egimuvunaanibwa gyeyo gye nkugambye nti wakati w'omwezi gw'omukaaga n'ogw'omusanvu mwaka gwa 2022 ku office ya Prime Minister oba OPM, Office of the Prime Minister, esangibwa Namamve na waliwo enkugambye Kolasero, Bulwanyi Parish, Mukono District, kyazuulwa Agnes Nandutu yeenyigira mu kubba n'okubulankanya amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenderedde okuyamba abantu b'ekkalamojja babeere nga bava mu mbeera gye balimu embi. Naawampuliriza gye nkakasa nti ogimanyi bulungi nnyo. Amabaati n'obuyambi obulala byali bibalirwamu abantu 2,000 eza items ziri kye bayita pre-painted nga gapaintingiddwa bulungi nnyo era nga galiko maaka eya OPM oba Office of the Prime Minister nga gali gauge 28 bamanyi ebyamabaati ebyo mbimanyi. It further contains that Nandutu received the iron sheets that were acquired as a result of the loss of public property, an offence under Section 10, subsection 1 of the Anti-Corruption Act 2009 as amended. Nti wano amateeka ge yamenya akawaayiro ak'ekumi in bracket 1 aka Anti-Corruption Court oba etteeka erirwanyisa obuli bw'enguzi erya 29 eryakyusibwakyusibwa. Kaakati omulamuzi bw'atyo yawadde ekiragiro ekibaluwa kiba kuntumye okusooka ku manager oba farm manager owa Agnes Nandutu abeere nga akwatibwa. Ate ye mwenye bosi we amanyiddwa nga Agnes Nandutu mwennyini ye ne bamuteekako kye baayise criminal summons, agenda kuba nga ayitibwa buto addemu awere nembe n'omusango guno oluvannyuma lw'okuba nti abadde alina kuba nga awoza ava bweru newankubadde bamuwa bail abadde alina okuddayo mu kooti kyabadde takola. Kakati gwali ku Redison TV embeera bwetyo bweri gwampuliriza ensonga z'amabaati tezinnaggwa naddala ku Agnes Nandutu. Oyinza okumbuulira engeri gy'olabamu ensonga zino ng'ogenda mu comment section nteereyo obubaka ombuulire lwaki olowooza Agnes Nandutu ensonga ye ekyalemedde mu kooti newankubadde nga n'abamu ku babaka abalala abamu ku bakungu abalala abeenyigira mu nsonga ze zimu ebyabwe biringa ebyasirika, naye Agnes Nandutu akyawera ennemba. Mukutu gwa Redison TV genda mu comment section ombuulire, teekamu obubaka ensonga zino ng'oziraba otya, olowooza biyinza kuba nga biggwerawa mu comment section gye nkwagala obeere nga onteerayo obubaka tubeere nga ate tutambula ffenna gwe munnanga mpuliriza ku mukutu ogwa Redison TV. Era neebaza abateekayo obubaka bwammwe okuli Ahmed Mukiibi ogamba otya webale kubanga kwoli kyokola kya mutaana nnyo message yatuuse n'abalala bonna, Mama Kevin Switzerland kyokola munnange kya mutaana nnyo okubanga otugoberera ate n'oteekayo obubaka. Ndibanja Oliver webale kubanga nayo kwoli
webale kubanga kwoli message etuuse kyonna kyokola kya mutawaana nnyo ndowooza tuwuliziganye mu updates eziddako mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.